Gwali mwaka gwa 2022 twali ku mukutu gwe gumu guno abadde batugoberera okuva emabega ne tugamba nti wetirutuukira omwaka 2024 newankubadde nga gwayitako eri abamu ku bakungu ba gavumenti bemujja okutegeera nti ebigambo ebibadde bijja byogerwa ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine ate be babyenyigiramu. Bangi bandibanga tebaatutegeera bulungi. Abamu ku bigambo bye bali boogera mwalimu ekyokubeera nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine yayina ebiragalalagala bye yali adiringiramu. Ebyo byali bigambo byabakolera NRM propaganda. Ne mbagamba nti nno abo be mulaba boogera ebigambo ebifanaganako ng'ebyo ebyo bye bajweteka ku Kyagulanyi ate munnange bo bye bakola. Tuba tuli awo mu mwaka oguwedde 2024 Donald J. Trump akulembera eggwanga eri Amerika n'akawaŋŋamula. Bwe yavaayo n'afulumya olukalala olwagamu ku mawanga agavujjirirwa community ya LGBTQI. Kyategerekeka lwatu nti Uganda gavumenti y'omumpembe General Yoweri Kaguta Tibahabulwa yali efuna obukadde bulamba buna obwa $, okuva mu kabinja ako aka LGBTQI community. Naye nga weewuunye omu ku propaganda mwe baayitanga okuba Robert Kyagulanyi Bobi Wine ye y'okubeera nti mbu yali ayagala twala Uganda mu nkola eyo ey'akabinja ako aka LGBTQI community. Mwagenda okulaba nga propaganda oyo oluvannyuma lw'ebbanga nga Trump alangiridde nti n'obukadde obuno bwa $, obwali buva mu Amerika mu community eyo buggiddwawo. Trump ebintu bingi nnyo bye yatuleetera otegeera bannayuganda bye twali tutawamwaganya. Kati leero we twogerera gavumenti ya Donald Trump yemu enoonya omwami abangi gwe mumanyi nga Katungi. Omwami oyo munywanyi wa mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa ng'agambibwa okubeera nti nno ayina drug oba ebiragalalagala by'abadde atunda mu ggwanga erya Amerika. Era nga mu kubeera nti ayina ebiragalalagala bino by'abadde atunda mu ggwanga erya Amerika ali ku wanted. Tageti ya Amerika bannayuganda bwe muba temunnaba kugitegeera teri ku Katungi nti gwenoonya. Tageti ya Amerika eri mu kulondoola na kumanya mirandira mituufu naani ali emabega woono gwe bali mu kuyigga. Ani agabira ono ebiragalalagala nakyogerako emabegako nti waliwo n'omukulu oyo w'eggulu. Amawulire gatandika okuyitiŋŋana mu nkuubo nti y'omu ku abo mbadiringira mu biragalalagala era mbu ayinayo n'ebirime. Ebirime bye nga byanjawulo ku birime bino ebya bulijjo ffe bye tulima naye nga biragalalagala. Tuba tukyali awo tugenda okulaba nti ate gavumenti ey'Amerika eyongedde okuluma ogw'engulu mu kuyigga abantu abadiringira mu biragalalagala mu Amerika. Nali wano ne ŋŋamba abatabani b'abakungu aba gavumenti nti leero mujaganya nnyo olw'okubeera nti muyinayo obumwanyi bwe mulyalyako. Mujaganya nnyo olw'okubeera nti mulinnye ennyonyi ne mugende bweru w'eggwanga ofuna obujjanjabi. Mujaganya nnyo olw'okubeera nti we mwetaagidde okufuna education ennungi mutindigganga eŋŋendo ne mugende Bulaaya ne mwakwayalinga education eyo. Naye twabalabula nti Uganda eno gye muli mu kulaba gye muleka evunde nga muyina omwaganya oguleeta enkyukakyuka Uganda ottereera egenda kutuuka nga option yokka gye mulina okuddukiramu okulaba nti either muwona oba okufa. Kati we twogerera gubadde nga mugano eri abakungu n'abaana baabwe okutindigganga eŋŋendo okugenda e Bulaaya ofuna obujjanjabi. Era nga n'abaana baabwe ne bwe mulaba education ya Uganda efa buli lunaku nga tebanyega eri gye babadde babaweererera. Kati ku mulundi guno olutambi lwongedde okukyuka. Mutabani wa mwami Tibahabulwa y'omu ku abo newankubadde ng'abaddeko envumbo y'eggwanga eri Amerika aboolekedde okuyiggibwa era batwalibwe nga kaguddeyo. Era ng'oyagala okulaba era olunaku olwaleero mutabani wa mwami Tibahabulwa akwate ekkubo ayolekere mu Amerika. I want to remind you, bangi temwategeera lwaki Right Honorable Anita Anet Among, mutabani wa mwami Tibahabulwa General Kainerugaba n'abakungu be NRM ab'enjawulo bayanguwa mangu okutimba Donald Trump nga yakawangula. Kino kyakolebwa okwongera okumwegulako era bwe muba mujjukira obubaka bwe baateekayo ku mikutu gyabwe emigattabantu
balinga abalaga nti no Trump kayingiddewo bagenda kununuka. Bali tebamanyi nti no okujja kwa Trump gwe gugenda okubeera omutawaana era lwe lumbe olugenda okubatta. Gavumenti ya Trump eyongedde okufeffetta n'okuyingira munda mu mawanga agali ku lukalu lwa Africa naddala mu bannakyemalira abagufudde omugano okulinnyirira eddembe ly'abantu be bafuga nga mwami Tibahabulwa y'omu ku abo abali ku mwanjo. Tukiyimiridde ebbanga ddene ne tugamba nti nno buli we tugamba amawanga g'e Bulaaya gano ku bikolobera ebikolebwa bye gavujjirira kiba kigenda tukolera one day kubanga amawanga gano gaba gagenda kubuuka. Bwe wabaayo omuntu afubye okulaba nti avuunika gavumenti ye NRM, mutabani wa mwami Tibahabulwa ali ku mwanjo kubanga bangi ku bo abakolagana naye be bakwatibwa mu bubbi. Mujjukira waneeno mu corruption yaliwo mu parliament aba PLU majority bakwatibwa bamawanda n'abalala bangi abamutembeeta. Bwe tuwulira emivuyo egiri okwetooloola eggwanga Uganda mu bitundu by'eggwanga ng'emubende ogenda okuwulira nga bano abamuli okumpi banywanyi be bakabanda be bajojjobya n'okutirimbula n'okubonyaabonya abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bw'owulira baani abadiiringira mu biragalalagala okwetooloola amawanga agali wano n'agali ebunaayira ogenda owulira nga bamuyinako akakwate be bakwatira mu mivuyo egifaananako ng'egyo. Naye njagala ojjukire nti tageti ya Amerika tetunuulira ono atunda, etunuulira ani nannyini maali. Nannyini maali leero yaani ye mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Nkigambibwa nti ne kojjaawe oli Oweri Mambuka. Kakati abo bombiriri nga bwe mbakumenyedde boolekedde okubitebya. Bino wammanga bye bibeerawo bw'oteekebwako warrant oba bw'otandikibwa okuyiggibwa amawanga amanene. Tewali ggwanga lyogenda kuyingira nga libalinako akakwate baleme kuvuba. Kiraga nti nno omwami ono gwe bali mu kuyigga ne bw'anaakwata kkubo n'agenda mu Kenya, gavumenti ya Amerika n'ekiraba mu bitabo byayo nti yayingidde Kenya ejja kubanja gavumenti ya Kenya okubawa omuntu oyo kuba kaakati aliko warrant eri worldwide etakoma ku Amerika yokka wabula buli wamu wonna ayiggibwa. Kikulaga ki? Nti ayina kubeera mu Uganda wokka. Embeera y'emu olwaleero bw'oteekawo embeera ejja kutuuka ku mutabani wa mwami Tibahabulwa naye abeere ng'amawanga gyonna gy'abadde yeetooloola gy'abadde agenda otambulira buli gye bamulaba bakuba ndulu nti wuuyo atuleetedde ebiragalalagala. Mwenna mukimanyi nti bw'abaawo envumbo eteekeddwa ku muntu tekoma ku ye ng'omu wabula eyingirira ddala mu famire ye. Bwe bamuteekako travel restriction tekoma ku ye eyingirira ddala mu famire ye, etwaliramu mukyala we, etwaliramu abaana be n'abamu ku booluganda lwe be yateeka ku biwandiiko bye. Ne bw'aba alina bank account mu ggwanga eryo, bank account n'ebigiriko byonna bivubibwa. Ne bw'aba alinayo maka taddamu gabeeramu yadde okulinnyegere mu ggwanga eryo. Bino byonna lwaki bannayuganda mbibalambululira? Njagala munnyonnyoke mutegeere impact n'amaanyi agaliwo mu kuteeka enninga ku international community okuteekawo embeera ku gavumenti ya wano eya Uganda. We are very lucky nga bannayuganda. Bino bijjidde mukadde nga enkyukakyuka eyengedde nga ne gavumenti ya Amerika eyina abantu beyagala okuttunka nabo. Mujjukira Trump nga yakajja wiiki emu yalangirira buli ggwanga lyonna eririmu nnakyemalira ng'alwana okunafuya ddoola Trump yalayira okufaafaagana nabo. Mumanyi Trump kyali mu kubakola? Yeetooloolera ddala mu bano ababawagula, bano ababafuula bakyewaggula. Kati nno waliwo meeting egenda okutuula wakati wa Donald Trump ne Putin owa Russia. Tebannaba kukitegeera bano abali ku mawanga ga Africa oba abali ku lukalu lwa Africa abakolagana ne Putin. Tebannamanya nti nno Trump bw'atuula mu ndagaano oba mu mukago ne Putin bagenda kuba baviiriddemu awo ng'ayokya ettimba gy'otagenda kulya. Bagenda kuba baviiriddemu awo, bagenda kuba bamala bya mbulago. Njagala mujjukire nti amawanga gonna ageewaggudde ku UK ne America ne Canada gonna amawanga go gaddukidde mu mukago gwa Russia, gaddukidde mu mukago gwa China. America bwe yakitegedde nti tebali makambugu ne China n'etetenkanya erabike nga lwakiri efuna counterpart wa China ye Russia. Era kyovulaba Trump yakitaddemu nnyo amaanyi alabe ng'atuula mu kafubo ne Putin owa Russia. Ng'enteekateeka gye bali mu kuluka yakulaba nti bongera okugumya
omukago ogubadde gwayonooneka ogutabanga nawo kyekyenjawulo Trump kyali mu kutetenkanya okukola abikkirire bano abadde bayingidde omukago gwa BRIC aleme kujjako Russia maanyi gaayo. Russia ebeere n'amaanyi gaayo naye mmwe abeegatta ku mukago gwa Russia nga mubadde mu mukago n'Omumerika nga mubadde mu mukago ne UK mwe mugenda okukafiiramu gye mitawana mwamiti baabula gyayolekedde. Yali Robert Kyagulanyi Bobi Wine yatugamba nti tujja kiwulira ekirimu NRM kifumba mutuku mukyali ku ebyo ebyabayiggibwa internationally naye njagala n'akatambi kano kagatteko kubiriwo mu ggwanga Uganda otegere nti emiranga gikyali mingi naddala mu abo abakolagana ne gavumenti eno babadde bamanye nti emiranga gibeera gy'aba bali ku ludda oluvuganya gavumenti nga tebannaba kutegeera nti ne mu bo mwennyini mulimu abakaaba. Njagala tukompayiringa ffenna obutambi buno tubugatte tulabe NRM bwebanga bweti bweri mu myaka gino gyonna gyefugidde eggwanga Uganda nga n'abagirimu ge bakaaba ge bakomba bigambo ki bye mugenda okugamba abantu mbu babongera akalulu ne mwaka ogujja katubifune enkomewo mujja kiwulira wakati nzotantewa nzogeza kumpa ki nakamero kakakulemye okumpa yuzi naziko omwana wange ngakwandi shogera bingi naye mutuleke mujja kiwulira era nkakasa mutanze kiwulira oba mwatandika dda ate mujja genda maaso nga mukiwulira obuyimba bunene okulimba olimba bulimbi nsasa tabali wange oyimba bulimbi bada Uganda okukulimba limba kwetukulonda nga otwefuula makubo olina mu kufaamu kuba teyagala kulaba kakati nayo otandise tuddaze era tugwirane netuleka Bobi Wine omwana wokukyalo netumuleka tetukwagala mujja kiwulira ate bwe mba temutwagala okuba twogera mazima ng'obagamba nga bansimira nange wali kumpi we naziiko wange sokanda boba NRM yenetandika okubukira ensonga kubanga wesize ebizigo yayabannanga kale eno ebaddeyo olukiiko oba basipiika b'ensi yonna naye waffe tagenze tasobola gendayo talina wayita lwakubanga aliko envumbo ey'obulyake agenda kulya essasi okutugamba kwe kufaani mujja tubba amasasi mujja kukola ki mujja tusiba mujja tutwala ekireka mutukube kiri kye mugenda okukola bambogoba abantu tuswala mu baana b'okukyalo abaana basindamu benafu netubaleka netukwagala n'otwefuulira tulina obulumi gy'oli buzeeyi mujja kiwulira oba nga nti sente ndi mwavu nnyo tetulina kyetuyinza kukola kakati k'abantu babuulire bagambe oba twasobola okwogerera n'otuuka w'otuuse lwaki kati olowooza tetusobola kukikola. To attack me, you have no right. Those idiots, we shall deal with them. katuteka bwekwisa mamotoka n'otula mu takisi n'obasanga ne bakufuulira nga nawe ofaanana ng'embwa ne bakutulira kakati mukati wamulonda akuyambye eki ate butuufu onyambye eki kakati nalonda akatonyambye eki njagala wayaezo zino zaeri ani akyazambale madde tebazisuula tebaleeka tebakukyawa olw'obunafuusi bwo To beat me, a soldier, how? waliwo abankubira nga bantiisatiisa ne mbaga nti kirina kyentya kyenjogera kyakuzimba nsi yaffe si kujooga tuzimbe ensi yaffe gwe olw'okuba akuwadde sente ontiisetiise olw'okuba gwe wabba sente oyagala neme kubyogerako sinja kubyogera sikutya Tokkirizibwa wadde okunkanga obukanzi. bakangakanga nze wentuuse nkooyo okukangibwa kwangibwa njagala tulongoosa ensi yaffe kati abasuka gano gafa muzeeyi bubunafuusi bwo olw'akalulu katuuse nonekweka noliba bakuba munda katatulabawo odda eri mundakani mu katimba tukati tulifusenga nki batakola butakuzi otula eri wabbali kati nze bagamba nkunoonya nkuje luddawo ogambye babayita babbi tebabayita buyisi babbi naye tulina kyoleseeyo omanya akulira ababbi abo bagamba minisita wa Karamoja yakulemberamu Joel Ssenyonyi bw'aba mubbi Nyanzi nga mubbi Rubongoya nga mubbi Edi Mutwe nga mubbi Segona nga mubbi Sewungu mubbi baminisita bange bonna ani abeera omukulu w'ababbi Bobby awo simanyi toyongerako awo gamba simanyi gamba Bobby kale Bobby abeera thank you very much naye bayinza okuba babbi nga Bobby simu lindako anti
ogambye bayinza okuba naye ani abeera omukulu w'ababbi abo era abeera Bobby otegeera otya ayinza okwaga Bobby si mubbi naye nga yakulira ababbi abo otegeera otya oba okakasa otya nti mubbi oba si mubbi engeri gy'adiiringa nabo ssebo wange nzikiriza ntegeeza Obuganda ne Uganda yonna nti omubbi omukulu mu Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye bano babbi bato sikyakatandika. Foreigners will want the rights of natives and democracy will give it to them. Balibe nagambye abava mu bigundi ezituliranye ne bafuuka abawano nabo mu byobufuzi gye bali bajja kwagala abagwira bajja kwagala eddembe ndowooza okubeera nga babeerenga bannansi era Robert Kyagulanyi Bobi Wine akyaleetera abakungu bangi naddala ab'NRM okukola era mwategedde ebiri Entebbe Mwami Tibabula alina bakwata ku nkoona n'abalala bangi nnyo aboolekedde okukangavvulwa mu mateeka abamu mwolekedde okubalabako mu makomera naye ebyo tetwabigiridde ku mulundi guno. Umbrella campaign amawulire nina omuntu yali abagamba Bobi Wine ni mutabitegeera ngu ajja kubaleetera obuzibu bungi ni mutabitegeera. President Museveni okutambula mu PDM kyamulaze ebintu bingi. Bwe yabadde mu State House n'ayogera ku bantu abamwetoolodde mu State House n'ebbaluwa kumutuukako abakwata bbaluwa ezo bajja ku bantu sente kutandikira ku miliyoni 3 kudda waggulu. Pulezidenti okulaba ku bbaluwa y'omuntu yaze n'akizuula ngu abantu basasula miliyoni 30. Kati mwabali mu State House aba controlling State House kyabaleseewa oyinza sanga politics n'agamba n'ekirala n'abalipotinze naye mwennyini kubitegeera tiyabitegedde kuva mu ba officers abeetoolodde awo oba bamwetoolodde oba abakozi ba State House abalondola ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga kujjako ono yagenze wa muwala we Diana ye yamugambye ebintu ebyo. Kati weebuuze abatayina access ku Diana weebuuze bammeka bannayuganda balina access ku Diana? Kati bwe yali atambula mu PDM n'agenda ku faamu y'omuntu aba ku faamu ze yatuukangako baasasulanga meka? Bw'eba ebbaluwa kutuuka wa pulezidenti omuntu asasula miliyoni 30. Okitegeera? Bw'eba byakuloopa oba bya misango muzeeyi waffe omulungi General Modern King Tibuhaburwa Ssabalwanyi talina gwokinenyeza ekyo. Kiddawe batya kubanga pulezidenti omulungi Ssabalwanyi Ruhembo lw'enjula bimu ye yabireeta batya okulaga ngu buli kimu yakikola. Kubanga mu byaddala ani yandirabudde PDM? Aba ministry ya agriculture ni batwalira muzeeyi report. Muzeeyi yandibaddewa zirasha zi China America kunoonyeza bannayuganda kiki ekiddako. Naye kati we byatuuka
n'abasigadde libadda mu kweyiiya beeyiyizawa mu linnya lya muzeeyi because ganuukirize abayimbi bagenze mu State House kukola ki tibali kye batundayo abalimi bagenze mu State House kukola ki tibali kye batundayo batuukayo batya abasamize bagenze Entebbe naye agenda batwara ayina abasolooza abasuubuzi bagenze mu State House ba MP babasamonize mu State House nefuuka clearing house kati where wali awantu waliwo exchange of money wabeerawo ba broker wonna awali exchange of money walina kubeerawo ba broker here we are wano wetutuuse pulezidenti wagenze kukyogererako oyinza kusanga yakitegera emyaka 5 mabega tutanagenda n'omukalulu ka 2021 katakyogera olwaleero okitegeera kati bwe balabye mu State House sente zitakyaliyo bagenda ggulu naye ayina ensonga z'ebyobulimi ayagala kusinkana pulezidenti ne waliwo minisita wa agriculture ku cabinet ne state minister mpaka ku district ow'ebyobulamu ayagala kulaba pulezidenti abasawo baagala sente baagala kulaba pulezidenti naye waliwo minister of health otegera ekyo abatapu ab'obutale baagala kulaba pulezidenti nogwe babbye ettaka eyo Kabale Kasese Arua Mbale ayagala kulaba pulezidenti direct pulezidenti najja nagamba Badiso hana amaani ategeeza Badiso tebalina ki maanyi bagombolola chairman abokugombola tebalina maanyi ani yabajjako amaanyi ani yabajjako amaanyi kubanga basajja abo balina maanyi nzijukira kitange baali babaze kukwata omusolo bagamba chifu w'egombolola anyirira akaviiri yena agolodde naye bagamba ngo baze kukwata omusolo gw'omutwe abasajja batanasasula ne beefumita ensiko babeeranga babitiibwa bamaanyi bitali byanguzi otegeera ekyo n'abalala ba RDC kati singa pulezidenti awadde tanakyogera omulala n'akyogera mwani gambe gwe otunula pulezidenti mukamwa naye muzeeyi yennyini general ayogedde amanya gaba RDC Badiso Bapiso Bagiso tibalina maanyi agateeka ebintu mu nkola kati anayina maanyi yegwe yenze omanya omuntu asigaziza maanyi ye general Modern King pulezidenti waffe omwagala omulungi General Kaguta Museveni okitegedde naye bijja kutereera bigenda kutereera okitegeera kasita muzeeyi yakitegedde